kunya bulungi kulya bulungi kusula bulungi kutambula bulungi eno nange najigula bajinguze yange gwali 15 ne kiriya nsimanyi ze designer wange yanjetera nagamba yambala ekyo anko tugende otadeko. Welcome to the show basebo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tugamba nti beera ngo subscribing likinga ate oberenga o sharinga kwa molire agesikika muzade Megatron gemanya ndene anko Jimtex. Anko nkwagala. Yeah. Anko nkwagala nnyo. Abalabi baffe aba Megatron. Mwebale kutulaba n'omukutu gwe twazaalaga bayita Quiz Media. Nago bagobeera ko nnyo. Togwerabira babadde bamutwala ogwamugulu kwezi Robinson babadde bamutwala tewali wano ng'akyaziza kwezi ng'akyaziza Zambali naliwo bamubuuza lwaki Zambali agende wa kwezi atandika atya ani amubuuza ali mawali ate ali mawali tamanyi nti Kwezi Media Group ye CEO kwezi nga bagamba ono Zambali talina kuweebwa kaadi agenda ate wa kwezi akuba Nuupu ali mawali yazigaba simanyi akadi principal yazigaba era Zambali kyakozeko tukiraba n'olwekyo ffe tulinze wali assessment time kumanya bakadi musana batakola ki temusana neso si ali mawali bavumye kwezi ate kwezi omufumo kwezi yavumye ali mawali andi namukyaziza samula bina mulabo namulese wano kati kwezi naye namuddiza nagamuliisa namugamba mbu alya n'abantu lwaki bayiza omuze guno abasinema bali mu kiseera ne babaliisa embizi anti kati kankuwulire omuganda agamba tewali wanyoka muka nga tewali mulima bw'olabanga omuntu agambye musiramu nti oli embizi ekibuuzo kyoddako okubuuza nti yali njeru oba yali nzirugavu kubona labe ne mawole kyabuuze kyaddamu nti yali njeru oba yali nzirugavu kitegeeza yagirya tewali wosanga kakakanyuka nga wansi tewaliyo kati kuba sekunafuya anti kati yabuuzizza ekibuuzo nti yali njeru oba yali nzirugavu yalya kitegeeza yalya one of those naye nga musajjawo babadde bamutwala ate nga ne Zambali bamutwala tebana wakumutwala kwezi Robinson kuba waliwo wano mumwali ne Zambali kwezi namusabayo akantu kati ate gwabadde musango ate musango ki ngamba kale ye CEO mmesi kwezi yamanya baana akyaza ne baataakyaza bulungi nnyo okay kakati nno awo no tuyiseewo buyisi gwe bali kugatta bantu abantu bomba baliriza anko nkwagala nnyo era okubira kasimu n'oŋŋamba nti amuze kino wayiseewo nga ntereera kasimu konna kakubanegamba nti namukasa ayiseewo omanyi mwami Jenkins mukasa oyo Jenkins tabeera serious aba easy ebyo oluusi aba asaga mu busaazi but well nena bakasa tetumunenya kubanga teyamanya saidi ya Jenkins entuufu kozi yakubira lo council we council nabagamba nti Jenkins yaganya okwetaba miki bintu ebyo otegedde kati akaana bambi ko olukuba kali ku pressure kawulira baliona iranda bakanoonya omumiri akaye gyali okitegeera bamine kafuna pressure amanyi kwe kumwata akinga waki naye olwaleero obagase bali bati tukedde namukasa afukamide nawo omulabye anganya okwatayo akantu ng'afukamira naye ekikulu nawe obaddewo lwaki oyagala ntalo zino nga mutuliira nanti kakati kiriwo ekiti bino ebintu byetukola obiraba twafunamu oba brotherhood oba sisterhood okitegeera kati waliwo abantu besaagala kulaba nti namukasa alumbyani Londi Jenkins alumbye mukasa kati bali ku pano basatu bonna bakola kasi ovudde ku set nabo ne bakola oluvudde ku set kati bagirinnye namukasa ne son of mukasa kati wewe walampa abantu bana batulaba tubawo ekifaananyi ekibi bamanya nti these people bana bantu tebasobola kubeera na mukwano muki yeti nga tulaga eggwanga nti tuli bantu wamu okitegeera so kati ekitwali tulina okitunulamu mukasa baddingane era ndowooza bukyanga bafunamu misunderstanding olwaleero mukasa yali akumbye kwerima abadde abasaze n'ekimoni nga ayise eri abadde atutya buti abadde abasaze ekimoni nga tewaliwo reconciliation twagala aga nti ku nsi mukabuli atakola bintu naye bwali muganda ate ekyenyeeza ekintabula kasuku agamba nze asudi naye tobadde mubi but kitwagala nnyo kuwa platform omuntu agenda kuvuma mu you called me wankubira anko n'ongamba nga ate sigenda kuddamu olaba omuntu ng'alina hanga kitwagala omuwa nnyo platform kubanga ba Megatron balaba nabo bantu bakulu bategeera bagamba
bana abantu bano babeera bonna weweereza ebigambo ebikola ki ebisongo abantu bakati balina asa so nolwekyo abantu abatuwuliriza abantu bavunaanyizibwa era batulaba yeah. Okay, ndowooza tutandikireko ewa Pastor Bugingo tugenda yambuka bwambusi. Pastor Bugingo yayogedde ku nsonga za Pentagon n'agamba Pentagon teriiwo sente tewali sente zitakusima ozimba Pentagon n'ez'omusingi zennyini tezimala tebannazifuna abantu ne bavayo ne bamuvuma ne boogera ebigambo nanja noonya ku anko tulabe akyogerako ki. Of course Pentagon tanaba bagamba nti teriiwo wabula moment gye tulimu tesobola kutandika ku standing but njagala okusobola okutegeeza omuzungu agamba kick for that is a bad game saagala nnyo okugenda into details kunenya musumba Bugingo naye aba ffe walabye musumba Bugingo ng'ayogera n'endigazi oba n'abantu babo okukanani nga bali very patient walabyeko awanika omukono naga nti musumba nga lwaki teriiwo nolwekyo ffe aboogera abali ku TikTok social media platforms zonna ebintu bino tubikwate lightly tetubitwala so hard because when you take it so hard gwe sente meka zewakawaayo Pentagon okuyimirirawo musajja tetumuteekako nnyo maanyi tumuteekako pressure fe tumanyiwo church wano nnyingi mu Uganda bazisonze emyaka 20 just Pastor Bugingo kye yakola bannayuganda kye bataagala bannayuganda tebaagala muntu ali very transparent tebagala muntu ali abagamba kino bagala muntu abalimbalimba abadyekadyeka bagala nnyo ebintu by'obulimba kati what Pastor Bugingo did yayagala nnyo abantu be abalage obwerufu sente zimuleese era Pastor Bugingo ye muntu asobola okugenda enamboole oba nakivubu navayo n'abawembalire nekivubu n'agireeta twabadde ne crusade twabadde ne end of year yabadde bweti tufunyemu sente bweti atayagala kubeera na independent life bagenda bagisa n'agamba twabadde ne independent twafunye sente bweziti batusponsor sente bweziti we have spent a lot of this money tulina balance what n'abawembalirira ekitabadde mu machaches amalala gonna mu ggwanga okitegeera nolwekyo nze manyi nti waliwo omusumba omu eyakola akakundi wanje eri omusumba omu eyakola akakundi akakuba Pastor Bugingo abagulira data yabawa warehouse namba mwe batuula otegedde yabawa buli ekikozesebwa bali kuli bakuba musajja nga bakuba Bugingo naye olwokuba Bugingo omusajja wa Katonda Bugingo wa kigambo ekyo Bugingo omusajja wa Bayibuli otegedde bulungi bakuba buli kyateekayo bakola ki bakuba era gye bwe yakyaddeeko wamulabe yakyaddeeko emmengo nti Katikkiro yamwebazizza okubeera omusajja omuvumu abo be twagala nnyo omuntu nga muvumu otegedde bulungi omuntu omuvumu aba muntu wansa kakati ekituufu kiri nti abasonda Pentagon be bayigiriza oba Pastor abali mu church ya Pastor Bugingo bo tebannaba claiminga nti where is Pentagon naye ffe ababeera ku social media platform fe tuclaiminga Pentagon fe tubanja omuntu ajabuze Uncle Jim wakawayo sente meka and when I get free time njagala nange mbeeko etoffa liyende Uncle Jim ogenda kuwaayo yes kubanga omulimu musumba Bugingo gwakola ogw'okubulira enjiri ogw'obunyisa ekigambo kya Katonda gusevinga abantu bangi guyimusa emyoyo mingi gukwata ku bantu bangi oli abeerawo ku makya nga yapulanize dda nti akawungezi nteeka okubayiwa boda ogwo akatayimba eyo piki ngitwale naye bawulira ekigambo kya musumba Luzias neyeekuba mu mutima ekyo kintu kyamaanyi nnyo kyabakoledde eggwanga otegeera bulungi n'olwekyo nze ngamba abantu Pastor Bugingo yeewaayo kubawambalirira abagambye nti kati gwokimanyi nze mbadde nkolanga ne BMK Construction Company ebbanga lyonna amwana engineer bwagamba nti bacontractor bagala 30% of it kituufu kubanga toli contractor atandika mulimu nga tanaba kumanya sente wawezigenda kukola ki oba weezima contractor okusaba 30% ekola omulimu ne gutuuka mu 50% n'ateekayo certificate kitegeeza olina omuwa sente enki 30% that is 60 the remaining 40 alina okuba nga omulimu guwedde guli thorough kakati omusajja okubagamba nti tetusobola wadde okusima musingi bongezi maanyi ga sente kubanga tosobola kusima musingi n'ogulekaawo but after kusima musingi omusingi ogusimibwa ekizimbe kiba kino okugenda muki
mu maaso okubagamba nti we need at least 30% of it. Omusajja mwerufu kyebagamba olwaleero muze Megatron okoze nnyo okuva ku Baba TV oz'oweereza bw'oba olina ekigambo ky'omwoyo ky'owulira nawe ne kikutuukako kwatayo emitwalo 5 emitwalo 10 kitwale kukananira abantu bongere basonde naye nga bogamba okusonda abakambwe bali social media naye endiga oba abakkiriza abasabirwa Pastor Bugingo bo bali ready okusonda kati naffe abantu abakulu abakuze abatandise okufunamu ensa nogamba nti naye nedda Pastor Bugingo ne preach ye wo wankoseza oba wakoseza eggwanga tewali kikyagatta ku ggwanga weekiri nti kiki nze mpita nnyo kunozani bypass eyo kuliko abaana bakuba bupavers naye omuwendo gwabwe gukendera lwa mwoyo polisi gye nekwatako berina okukwata bekutte abaana ne basigalawo naye bwawulira ekigambo ky'omusumba Bugingo yeebulirira mutima lwaki mukuba kapeva nolwekyo nze kijja okundwala ku kanani okuwaayo okwawukanako n'abantu abalala mpulira nga njagala nnyo Pentagon eyimirirewo kyo kijja okumpeesaayo kubanga nze eri musajja mu Katuliki ow'Erubaga oba ow'e Masaka ekitovu oba ow'e Vira Maria Vira Maria no bamuyita Mama Vira Maria obukristo bafa obukola ki obusibuka era obutandikira kakati nze kimpeesayo kiri kimu Musumba Bugingo eggwanga atoolako oba agattako wabula nkizuula buzuuzi nekitegeera nti akola ki agattako kubanga mu prince ye mulimu bajja obwamalaaya waliwo bajja mu bikola ebyekko mu bubbi waliwo bajja mu bikola ebyobutemu n'olwekyo omusumba abadde transparency ebbanga lyonna ku bayigirizwa bwe abali ababeera ku Canaan Land ne ku ggwanga lyonna bw'aba akugambye nti 30% gye twetaaga let us continue by okuwaayo ku mulimu gw'Omukama gw'ayagala guyimirire ku Pentagon. Ongambye nti waliwo omusumba amulwana abantu bano beemajja ddala bwe batyo abasumba kakati omusumba waali awo ono ali Makerere Kavule is it Makerere bali awo waliwo nti eyazimba waliwo n'ataazimba kati waliwo ataazimba yakuba warehouse ayina eranda nga kiryo egenda bweti bayinyi yaffe tugiyita warehouse yakuba empagi nateekayo amabaati negenda paka eno bayitayo wajje battira ente paka gundi Kaleerwe ne bomu nayingira mu bibala ye yayinvestinga mu kintu kimu yayinvestinga kuba nkulaakulana naye oba gwe mmoze nobaako kyoteekawo ekyamaanyi era akikuba leero wakigundi ayina entalo nnyingi naye ffe tukimanyi nti nno buli Ssennyonga kyakuba ate kimeruka yakuba eyakakande teriiwo namusajja yazimba ekkanisa yakuba Pentagon egenda kubeerawo mu bbanga ttono ng'eyimiridde ng'ate ye warehouse weeri kubanga abo bayita abasumba abafere ani yamugamba nti bafere mwoyo ki Yesu asula wuwe amulabikira tena kyamulabikira bano abasajja bakkiriza basajja bakatonda bakkiriza basalawo okujja okukyusa eggwanga lino nga bayita mu kigambo kakati bwojja okukyusa eggwanga ngaoyita mu kigambo ne Yesu yalina abamulwana ate bali mutidde ku myaka 33 naye yalina abamukola ki abamulwana naye kiye kyeyabakola ti oluvannyuma lw'okumuta ennaku 3 yali amaze okuzuukira mu ki nti ne bwonaakuba Pentagon n'ogira ogifiirako ne bweginaba myaka 3 omusingi gujja kukola ki gujja genda maaso bwe baali abagundi abo abakomerera Yesu bwe baali bamukomerera yamala ennaku ezi 3 nalyoka azuukira mu baki bwewafu nti gwe olwaleero ne bwonaakuba Pentagon ne bwonagamba ki mu myaka 3 ati omusingi gunaakola ki gunaasima ate neyimuka negenda waggulu kubanga kyaki tuzirabyeko nzisondedde emyaka 40 era situjja zoogerako naye tukimanyi Pentagon ekisooka ettaka lyagula ziri acres 8 baide tukimanyi zagula $8 million ettaka weriri Canaan Land waali wagenda ozimbibwa kati kikyobuuza so kati ono wa warehouse aswala okubeera nti kakanda akubye nono agenda kuba yasigale wakati mukiko lwe lulwana bebavuuka beyagulira data bebavuuka ba planting social media platforms ye kujja ayina naye kino kyagenda okuba tekijja kusoboka temugenda kukikkiriza
tekijja kusoboka kubanga n'abantu nga bamutaddeko amaanyi ne banamuteekako amaanyi omusumba Bugingo alina kyagatta ku ggwanga nze nalaba pasita Bugingo oyo ng'akyali ku Bative Valley nalaba emizindaalo ya pasita Bugingo all over the city omuzindaalo gwe nasinga okwewunya gwe nayagala gwali gwe Kasubi awo pasita Bugingo bakimanyiko bakijjukira gwali gwe Kasubi Katale Kasubi wali abayaala ebiseera bye nalina bizinesi y'ebbaala yali awo bagiyitanga Tamezi Kasubi eringa walinga Kobel ebbaala eriko ne guest house yali yange ebyo ebiseera naye ku mubbi gwe twalina Kasubi n'ekigambo ekyayitanga ku mizindaalo pasita Bugingo kwe yayogerera nga tonza sigala mbumbi nga tosobola nidda nga tosobola kujja ssente Kasubi naye ssente twazijjawo Kasubi buli olukya nga ababbi bakendeera abamenyi bamateeka nga bakendeera naye ng'ebizindaalo yabiteeka Kasubi ekirimu kiri ku katale kwennyini ng'aliwa myoyo gy'abantu n'olwekyo abantu bangi nnyo okuzimba si kyekintu ekyangu olaba nnyumba yetazimbika olaba nnyumba nandi bagamba nti ezimbibwa ku bugenyi nabo abagala Pentagon bagizimba mu bigambo naye nanyi omukulu ayagala ogiteekawo amanyi weegenda okuyimirira ekyomukusomo kiri kimu tetulina ttaka weeriri kalanira literiiwo ogenda kutula Pentagon weeri kati yagamba nti alowooza kugenda kutuulako ki anti abantu beeraliikirivu beeraliikirivu kuki bagamba nti saawa eno pasita Bugingo n'ayita abagoberezi be kulika yeraliikiridde nze njaga tulina zino social media platforms nnyingi tulina Kasuku Live tulina Megatro tulina Kwezi Media njagala omuntu ogu akyaze omu ku ndiga agambe nti nze ndi mweraliikirivu nawaya amawunti ya ssente bwenti naye bano bajjonkezi bokka abatawaayo bebalikuboogera twongera okugumya omusumba Bugingo n'okumubuulira muli naye ekyokubiri Katikkiro Charles Peter Mayiga kasa yakonyeemu Munnabuddu yamwebazizza okuba omusajja omuvumu ebintu bikolebwa abantu bavumu otegedde tebali ku bigambo ne ku mulembe gwa Kristo abo baaliwo otegedde yabuliranga kubanga batukana omubakanya nti si mwana waki wakatonda kati pasita Bugingo gwani kisa kya Mukama leka bakuwakanya bakuwakanye ne Pentagon ne bwe ginaba myaka emeka esatu omusingi gujja kuyimirirawo Pentagon ejja kwambuka waggulu anko Pentagon bwetajja abantu nga bagenda kunyigira ate bagenda kunyigira banteresa ki mbowolereza oli simuwolereza bagamba myaka obemeka tejja myaka mukaaga gyokka nze nkugambye sijja kumeshwaninga bantu bano kubanga abasinga bakola mulimu gwa Mukama Katonda ekyakiwezi bazisonze emyaka egisukka mu muka emyaka egisukka egiwera 40 ameka yakakandi Pentagon ene yakabeerawo just 2019 bagume kyo kye bayita Pentagon muddeyo musome ku kizibu kye bayita Pentagon mu America kiba kitya bano abagundi kye bakuba abagundi abawarabu aba Bin Laden aba Al-Qaeda omanye kyazimbibwa kyayimirira kutakalinkana ki omusajja okugaa nti ngenda kubazimbira Pentagon situagala kusimba mpagi kubanga pasita Bugingo wagamba okusimba empagi basibeko amabaati ne cramps it can take even one month changu nze fabricator ayogere bwogeza nkubira esimu twaleyo ebyuma simbewo ebyo tusibeko cramp nete agala bazimbira warehouse ayagala bazimbira Pentagon kyeyagamba ebintu byonna counseling halls weziri counseling office weziri Salt Media kweri otegedde buli kimu kiri wali ate ne gundi doza bagiraba set up yechi already plan weri era badde bagiraba ku Salt TV badde bagiraba nga buli kadde akati abantu bakwatirire bagumu omanyi wano mukulembeze gwanga agenda nalayira naga nti nalayira ayobereka kuta Museveni I said the Almighty God ngolayira Kisanja kya myaka emeka 5 n'omuvuma n'omuwalampa n'omukolimira n'okolaki naye oba oli awo ng'emyaka 5 gikoze eki giyise nze njagala Museveni wabanga alayira bw'ati genda ogula embizi oba zosobola ogula embizi 5 ozigambe Museveni waziswealing nga nze ngolaki mbizi olabe mu myaka 5 onaaba tolina pigale faamu oba nayo oba nayo kati abantu bayige nti ebintu byonna byera bya kiseera pasita Bugingo si musiru pasita Bugingo si mwana muto pasita Bugingo ate amanyi okubalirira akubalirira ate nze ndiyingini ekyo kimanyi bwagamba nti bakontrakita bagambye twetaagisa at least 30% bagyetaaga banange
bantu ba Katonda mweyongera okukola ki okuwaayo kwongera okusonda ejja tugende ku mulamu that aside kyabadde kibi nnyo olunaku twadde ndowooza tukyali mu bikujjuko bya lunaku lw'abakyala omwana yavudde eri nga principal atudde n'amulumba oba yabadde ayina bbomu oba yabadde ayina ki omwana n'alumba era mukama Katonda yatutaasizza waliwo oyo gaayo ow'amalaaso omumanyi bulungi najja n'amukwata bw'ati n'amusika n'amuteeka wansi before that ng'ekyo tekinnabaawo ne President Museveni yali ku laale wano laale ya Nambi omusajja yava eri era aba SFC be bamukuba engwala naye ono omusajja yakutte ono yabadde omu abakulembeze baffe nga babataddeko amaanyi njagala okutangazamu mu kintu ekyo ekisookera ddala waliwo omuntu ayadduka nga ajja mu maaso ga President Museveni however asobola okuba nga yali muwagizi we kubanga alina byayagala omubuuzaako alina kyayagala omubuulira najja naye please tubasaba Mwami Museveni abamwagala n'abatamwagala President Museveni ye President of the Republic of Uganda. President Museveni is the father of this nation. Yabatatawa lino eggwanga. Either you like it or not. Now, President, I know that are very protected. If you are president, they must pass through protocol. If you are president, be more protocol to you know kumanya. Do you have information? You know I am behind you know Kolachi. You know to for you don't just run away. Anyhow, Rojongo Dukabu Duzin the Zoxinkanani. President. Wabula. Ekyatuusewo ekavule ndowooza muyiye enkola endala wanki naye abantu bajja balabira nnyo mu element eyozesa mu bintu ebiriwo copy and paste ebibaddewo ku Mwami Museveni timbe bemukolaki bemukola in fact I want to tell you guys kubanga nawulira abantu abamu abana nikogamba nti Honorable Kyagulanyi olw'omudde ye President Museveni bebagamba naffe natero kikkiririzaamu lwaki President Museveni nga bakyali mu nsiko bavule mu Foronasa bayingidde NRA President Museveni yatandika oba dictator ng'akyali mu nsiko Museveni was a dictator before atya teyakkirizanga muntu yenna kumwesimbako nga yabeerawo muntu yenna kulina na buyinza bwe omulundi omumbali e Nairobi eyo baasula Nairobi eyo n'ebidandisali n'amama Mbabazi n'abalaba comrades nga bagala kulonda muntu kyabatwala NRA mu maaso and Bidandi was there era baasula nga bateesezza bagenda kulonda Mwami Bidandisali Museveni agenda kumakya kuyitamu andagedde bulungi natandika okulaba obutabo abantu be bawandiika nga Pecos Kuteesa alina akatabo how I saw it butya bwe nabiraba how I saw it mu nsiko abantu bagenda bagula akatabo ka died was Major General Pecos Kuteesa bakunyumiza bwe kyabo yalaba ensiko from 80 to 86 naye President yatandikira dictatorship ng'akyali mu nsiko ngatanajja na kubukembeze by then olwaleero waabanga alina emyaka 8 abantu be yali akola nabo ndabako muzeeyi RO002 Mwami Elia Kategaya nnoza gwe salabako nga muyita muzeeyi naye abalala bonna mentioned bali bamuyita ngani muzeeyi by that time ebiseera ebyo muzeeyi nga kirina kuyitibwa kitaawo so si boosu balani kumuyita muzeeyi ne bamumeza amalala nga yafuuse nantagambwako kati abaana bano kyebatandika okukola Shibakola Bobby omuntu okufuna kadi ya NUP asoka gamba the principal wange Honorable Kyagulanyi president wange nkwagala nnyo that is dictatorship bamubala naye gwe mubala ate mu grooming okubeera nakyemalira nga President Museveni wali mu nseko webale nnyo akati ekyo ekyokugamba omuntu eyamulumbye the same thing bali kyebakola aba SFC nga bagadinga mukama waabwe ne bano kyebakoze ekyo fe tujja kulowooza nti Honorable Kyagulanyi olw'omudde we president ati President Museveni
Ontegedde bulungi. Oba kano kakundi nga kakulumba bakulembeze. Si kakundi ebbanga lyonna Besigye yavuganya President Museveni alabako omuntu amulumbi. N'abamulumba yabakkiriza nga mutuukirire. N'abagamba muŋŋamba ki? Oba muwagala ki? Ne bamubuulira. Era Besigye oyo omulaba. Ffenna bannayuganda tujja kwejjusa butamuwa biseera. Baatulimbira ku feesi ye. They were the true leader of Uganda nation. Seriously? Yes. Like what makes him a true leader? Na describing who is Dr. Besigye. People get to know to Uganda. Nali yetaga Besigye before. Bulungi nnyo. Akati ebintu bya President Museveni bya NRA ne NUP tombuliranga. Ako bajja kutta abakulembeze baffe. Kyesagala. Nanti kakali abakulembeze tetubeeta. Kuba omwana avudde eri atandise okujja. Nze natidde. Baffe tetubeetaaga babatti. Ankonedda. Ani gwe bagenda okuttampulire bubi. Kale omwana avudde eri mugundi balumbe principal waffe. Yasosola school fees ewange. Alwanirira enkyukakyuka. Eyawa abalwanirira enkyukakyuka babeera mu kkomera. Basanya. Bano bamane mmeka abalwanirira enkyukakyuka bali mu kkomera. Kale gogamba yabadde mbadde. Soja basanya ali mu kkomera alwanirira enkyukakyuka. Era abafutu soja gye bali ne mukama we Dr. Kizza Besigye. Ngamba principal wali yakavule bagala mu America badde bayambuka bakirira jalwanira enkyukakyuka ne mukyala we. Bakolera sex mu America bamukolera Uganda bamukolera mu America bamukolera Uganda. Abo. Tena kyo tugamba. Wini byanyuma ya yonso omwana we ku myezi 6 yamuyosiza mu kkomera. Ate babi yagambye. Yagambye eki? General Muhoozi ebyo byagiragira ebyo bayagala alinge bawajja mugundi principal ajja muko tutubayinaako buzibu bagiyinge ekyo ekikonde wuliriza era tetulina gutuwagira naye avayo nga mulamu ffe tugenda naye mu kikonde wano temuli muntu gutuwagira bayingireyo babiri avayo nga mulamu gutugenda naye bwe bwayina ayinza okuba General Muhoozi ate General Muhoozi musajja alina military training bisi by'oyogera General Muhoozi muntu nsolo bwe bwayina omumanyi ng'awuubye ng'akoze eki kati eyo lingi gyayinza okumagula mpozi ng'erimu bebe oba mu miiri ate bebe akoze nnyo ennaku zino akoze nnyo zowe ayinza obutamu defeating anko ndabira ddala nga Bobi Wine waagira bw'ati n'azivaamu waagira bw'ati bw'azivaamu bw'aziddamu Muhoozi ava mu nnyonyi nakawansi tewamala bakira ku miguu ali well trained ye kyayogerako akimanyi kati ene ngumbi gogamba mpozi nga mwami Kyagulanyi nga mu training bifunga yali mu train omanyi ffe ebintu bya mu Kyagulanyi bitubuza bitubuzabuliza bitya okuva lwe yajjako bannabyabufuzi nayagala okubeera independent n'abo abamukkirizamu abawujji b'omunyama twatandika okubuusabuusa kiki kyagoba okuva oyereetera booga buli kimu bakkiriza bukkiriza nnyo ate kati waliwo kiringa nga onaaba n'abaana ewaka nga mulimu omwana omugamba kino akola kino omugoba omwana ono tampulira n'omulekera ne nayiba agende todigosaani naye nze njala nkubulire gwe gye wakulira famire omukazi owalaba nga zigobya abaana baazo n'omwana omusaasaanya mu bayibuli tumusoma bwe yagenda kitabu bwe yazaawuka bwe baali bamwaniriza ate gwe baasalira embuzi nga bano bulijjo abaweereza omukadde tabakola ki tabafaako nze okuddamu okwagulinga ne Honorable Kyagulanyi ng'atudde ku ntebe nga ali ku mmeezi emu ne Honorable Mpuuga naye kitali ekyo neva naye bakyasobola nga baavuma nnyo Mpuuga Mpuuga teyanyiiga bampuuga balina ebintu bibiri ekisooka bampuuga bagonjofu ate bateeketeeke abo bennyininyini ate Mpuuga mu katuli ky'ow'e Masaka ebintu byonna ebikolebwa asonyiwa bisonyiwa omuntu akugamba nti omuntu si malayika era talina bulabe nabumu kabina kamu kalaba mu Kyagulanyi solonga za mukubida akasimu namugamba nti jangu ekavule tambuza omulimu gwa yali ready okukola talina buzibu principal yakyataddewo embeera bulungi nnyo kubanga bali abasajja kati we batuuse walako banonya transition bagala free and fair election otegedde naye kakati odi campaigninga bo n'olekera dictator n'omulekera space neyeyagala Museveni aliisa buti
bonna beerangira oli agamba simanya n'agendere simanya n'apulayinga sexy n'akola ati neŋŋamba ekyo njagala bategeere Moze ku Megatron sisobola kukeera nkya ne bagamba nti Moze alina obutakkanya n'okyekere ate obweggulu bw'otasanga era obwenkanya nja bufuna ne ba YouTube banno bwebato ne ba hosting olujja okusanga nze Moze abadde ankyaza tampa wadde akakyayi n'olwekyo omulimu gwe tulimu we tukyankalanira n'olwekyo obutakkaanya buva mu nkolagana the day we respect Honorable Kyagulanyi nga they sit on one table with Honorable Mpuuga as a match out they not sit on one table I will not respect those people sijja kuba wakitiibwa lunaku na lumu anko omuntu alaba Megatron njagamba ono n'alabika mukwano gwa Mpuuga kambeere kitta antidda kambeere nze olwaleero omuntu afuna obutakkaanya ne munne nga basobola busolovinga sobola mugoberera ng'oyagala nnyo peace njagala nnyo peace emirembe that's why olwokumakya nkedde kugatta mukasanaani namukasa ngende kusomera anko leero ate obadde mukambwe ate kati g'ogamba kukwatagana kati tugenda tambulira mu ntalo kakati lwe tulina lwali lipazo ne King Saha lipazo alina semu gye yakoze bw'ono mu kulya embizzi yeekansa nga tuli mu kisiibo ekyo kikyamu panna ekyo kya bulimba King Saha Imamimani Suli Semanda omusiraamu in fact I can't even say nze siraba mwena musiraamu ali ambizi era nze manyi taliiyo teri musiraamu ali ampuno kubanga teri mwana yali yebase ku nnyina ekyo kikola ki tekiriiyo naye the problem ekizibu ekyava kiri kimu nti King Saha yeewa nnyo national importance yagenda yeewa obuvunanyizibwa obungi bwe yali talina naye obuvunanyizibwa mu music industry akoze enso inafuka nga ye judge kubanga yajja nakola statement nti we sitabadde pulidde omulenzi ono kitegeeza nti yali judge waba musician ntegedde guno omulimo gwabwe gwa kunoonya ssente nakwebeezaawo oyo yagenda n'amulinyira mu katale ke omulenzi oyo yetaga mundopera omusango gwe ngutunulemu nagwa mu lutalo lwani lwali lipazo yina musango kiguno gwe yayina n'abafusoja kugenda kuyimbako namyalo gye yamuyita wavu ki ono olunaku olwo ndowooza tebasooka kukola interview naye basooka kukola interview nena mukasa then ndowooza n'agenda ne bamukubira esimu n'agenda I still remember naye Moze ku Megatron singa obadde artist musician nga bakuwa milioni 8 okugenda okuyimba tewali nga lwaki sizitwa kakati King Saha akimanyi bulungi nti banne okuyimba basasula naye tebabawa bitone bya mmere ekyali kimulumbisa nga yayimbidde aba NRM kyekyaki kati naye yagenze nayimbako batali ba NRM yabalabye ne bamukoona yabalabye bamulekedde ekintu n'embeera eyo tugenda bamulekedde obulamu tebamulekedde era yabadde mukambwe nnyo naye kye ne bagamba nti ba musician mubeere nnyoto naye omuganda agamba eyeweza omubago bazikola ki gwe bazikuba kati ono yewazamumba bazimukubye kakati kola King Saha yimba Masaka akamwanyi yimba ekyazanga yimba emubende yimba ekampala buli wamu yimba waakamwanyi kubanga kabalawo tewalajja kuleetera buki naye bw'oligenda Isingiro n'ebitundu bya Western oyimba akamwanyi omusajja yagambye yimba essaawe oba nti wana amata gaaliwo bajja kukuba era bamukubye twamulabye omukozi we yayimbidde wabaddewo ebbaala era kira bagulawo kifo kipya kitwagala kikiralinga nti yayimbye mu kifo nga bagulawo kifo kyakuliramu pooka ekyo kya bulimba n'ekifo ekyo kiriko ebbaala gadeni ziriko ebbaala tegedde bulungi naye olwokuba weewa nnyo national importance nabo bajja kusiiga ekintu ekinene kifaananako ng'ekyo nti bwana Malisuli wakoze eki walidde embizzi kubanga bo tobawa space kukola bintu byabwe byebakola ki bye baagala King Saha kino akiyiga okuva n'olwaleero kiviira ddala mu buzaale bwaffe teri abantu kumuseza basanga bonna baagala Megatron kituufu era waliwo agamba nze njagala Megatron njagala gundi njagala gundi nga baagala Nuupu oba Principal oba Otembeeta
so kati kengisa abantu okwagala principal we bale nnyo kubanga yawanda yingira mutalo lwa Muhanji era yagambye ne saati yakubye nno ne amasaati yagambye era obo yagala Muhanji kati kino kizigala okuswaza saa yagambye nti Muhanji tukuwerukaminga munnu atasobola Muhanji tajja bigenda mu muganda wange akuba nno simbuli kaseera bebe kwetonda era obo yogerako ne bebe mugambe Muhanji bebe musajja nati kakati kankubulira amalala gakulimbira kibi Muhanji statement yakola yalimbi nti yo bebe those are my boys Muhanji twaliwo wane e Kampala tubaddewo bifunga kutunda bakujja ngokyaliye Kabale naye bebe kulu akola ki ayimba you can't call bebe kulu that bebe kulu is my boy obala okuba yayimbanga yamuyitanga n'amuwa ku ssente back in time nga tannafuna nnyo nga naye tannaba kufuna nnyo Muhanji ageza okujja e Kampala nga bebe kulu kikyatayina buli kimu abadde akiyina you can't say that bebe kulu is my boy Muhanji disrespect oyo omusajja akubye yakuba dda akubye okuva Nairobi omusanze we Kampala nga gugamba nti bebe kulu is my boy kakati yamututte mu kkooti n'amuleega Muhanji tali mukwegayirira bagambye essimu ku ssimu akubira Hendrick akubira eva wano ate neesituka kati akubira Zowena kyekikulu nedda kubanga Zowena amukubira aba yakava ku Zowena n'akubira omumiiri gwe mulwadde ajja kukwatibwako ekisa nati kakati abantu abayinza okkiriza bebe kulu bali bantu abo kubira mumiiri kubira Zowena bebagumala fe abasigala tujja gukumamu bukumi mu bulaza Muhanji wangambye oyagala nnyo piisi lwaki bano abaana puzzle ne Kingsa tebatuula anti kakati okutula kwali baddewo naye saa alina okusooka okuzijoyinga alina okujjayo okujjonkera abaana abaana kubanga these people they are looking for money omwana oyo yafuna ekizibu wano bagenda bamulongoosa olubuto egundi wali ebbomba mu baraks n'amala emyezi wano emyezi n'emyezi nga talina wadde luyimba ate oladde amukola ki abadde bamuyamba bakamyoni bikini bamutolako n'akoyo bamuwa emitwalo 30 najja n'akuba enkudiye sente negatta era ne mama we okulabirira mu kyalo ye yamuzimbira ekiyumba ky'enkoko kakati watandika omujjonkera n'omugoba mu katale k'abawagizi ekizibu kiri kimu tukozesa akatale kekaki bw'ogezaako okujja munno mu katale tayinza kulekera mirembe nsonga ki yagambye nti watongoza ekirabo ky'embizi kigambo ekyo ndaba naye yanoonyeza ekinakwata abasiraamu ne audience watongoza ekirabo ky'embizi nakikusiiga kinsa alina okumanya tewali amugana kubeera wa Nuupu tewali amugana kuwagira principal tewali amugana kulwanirira ddembe ly'abanaku nga lwakola ki wagamba naye leka abaala nabo bakole bye balina okukola ki tojonkera nnyo wano yalumba Eddie Kenzo n'agamba nti Eddie Kenzo atubulire waawa Kingsa kiki yali ayagala okwogerako Eddie Kenzo atubulire waawa kiki kye yali ayagala okwogerako Eddie Kenzo munnamasaka taata we yali full citizen e Masaka era nze ku kizimbe kwe nasula nga taata Kenzo yatuleeteranga yasapulanyingangawo amata kuva ekijjawo emyaka so Kingsa entalo zino naye zaakola ayina zeegendereza kubanga Kingsa tujja kumaliriza nga tumugye mu bannamasaka kubanga Valakayo yaba mukooki abakooki abakamuswaga ate ffe tugamba nti abakooki abasinga Batanzania baziba namwe mumugabe nga bukyali bwana ayagala okugaba Eddie Kenzo gy'atagwa naffe tujja mugaba Tanzania mbaziba ngati mbambuleeso tujja mugaba Tanzania mbaki mubaziba kubanga kumpi ava ku coast alinga ava ku border Eddie Kenzo Munnayuganda musajja muganda wa wano musuuza ate ne Kingsa na wali yakwogera mu lutalo lwa Alex nani nga yakaluyingira mbono ate abalumbye gye muli mbono omuganda nti alumbye abanyankole ate abafugiddeyo tribalism Kingsa tribalism yajija ludda wa bw'obanga Kingsa nga yagala okubeera emirembe wabanga alwana entalo ze zonna ajjemu ebintu by'amawanga awajja kumalako ezo entalo zaalema ne bajjajja babajjajjaabo tosobola kuzisobola Takeza nazikola ki nazeyingizaamu abeeko waako kubanga ensobi gye yakola kubuuza Eddie Kenzo mbwa yatubulire ye waawa Eddie Kenzo munnamasaka w'ekijjabwemi basobola kubeera Kalungu ne badde ekalizo bamaliza kijjabwemi ne waffe we twabeeranga taata wa Kenzo yatusapulinganga amata munnabuddu wali kirala ky'omubuuzaako gundi Kingsa tumuleke tumuvuddeko oyo gamba ku gundi ku puzzle taddamu mugamba embizi musiraamu bana ye Mukasa mpozi ye Mukasa Yasini Mukasa Yasini simana ye musiraamu bonna oba bagirya bonna Mukasa Yasini liri puzzle lunnabe
Munnabudde omugunjufu akoko kajjeeyo sigala ng'olumbira ku mugagga mubba ku ki tekajja babbako omugagga mubbako musigala ng'omulumbira ku layini yona yakoko mu busiraamu ffe tuwa nnyo enzikiriza z'abantu ekitiibwa ako kajjeeyo nesigala ng'omulumba situyinza kuyimiriza mulumbe paka kuwulira buso Nalukoola alayidde finally obukosi Nalukoola ye abadde alina okulayira mu mbeera yonna badde baaluddewo buli n'ekifo kye tumukubiriza bannakawempe yeyongera batunulamu era afaanane ng'omuntu alina kyayagala okukola ki okukola cause general election 2026 ekoze eki etuuse kati Nalukoola olina okulabika ng'omuntu alina kyayagala okukola ki okukola bannakawempe okukkiririzaamu ate Nalukoola kyeyalisinza okukola okunyiga emitima gy'abantu b'e Kawempe agende ku ddwaliro lya Ssegirinya aliteekemu eddagala akomyewo abasawo ne equipment zonna kubanga Nalukoola kati gwe mukiise wa Kawempe omujjuvu gwaliwo gwolabirira Bakawempe babanja gwe abaakulonda ne bataakola ki in fact tewali ne bataalonda Nalukoola bw'omala okuyitamu kitegeeza nti abantu bonna beesigaani gwe era gwe baalonda atandikire ddala ku ddwaliro lya Ssegirinya boxers ziteeke wabbali naye atandikire ddala ku ddwaliro lyaki kubanga tulimanyi ti bannakawempe ab'ebwayise bamaama njagala kusumuluka biki awo wennyini baali bafunye ekiddukiro eddwaliro lya Ssegirinya libakola ki eribataasa Nalukoola kyabagendako wabatandikira banene gundi ne fulufiga bane Katikkiro yamugambye agende mu maaso n'emirimu Katikkiro yamwebazizza namugamba agende mu maaso yamwebazizza waliwo bebadde mpulira kati abaana ate batandise omuyingira mirimu gya kuwemula waliwo bebadde mpulira nga bagamba nti bamusiimye yafuuse musiimu abalala nti bamuwadde owassa Jennifer Nakanguubi naye njala okubategeeza ebitiibwa ebyo byonna ekyassa n'obusiimu byonna bigabibwa Kabaka si Katikkiro bw'okiika embuga tofuuka gundi bw'okiika embuga wabula Katikkiro kyasobola okukola Katikkiro asobola okwebaza olw'emirimu gyo era Katikkiro yadde amwebaza yamwebazizza ku mirimu egimu gye yakola ku beekyejo n'emirimu ki gye yakola twalinawo abeekyejo omuvubuka gwe bayitanga pressure awo ng'ayogerera Namulondo amafuukule era ng'alumba Namulondo oza yandibadde Kabaka ayogera bino ayogera bino olw'okuba nti ffe omuterega waffe omutanda talabika yatona womulabira fulufiga y'omu kubaavaayo okulwana okulaba nti abantu tebaddamu kutyoboola Namulondo ekitiibwa kya Namulondo n'okuyisa Ssaabataka omuterega Ssebufu Bwango Kabaka waffe olugaayo so fulufiga mwogwo omulimu yalabika bulungi nnyo Katikkiro kyabadde amwebazaako si kumwebaza bye bagamba social media tabimanyi okwewemula n'okulwana ebyo teyabikola ki teyabyogeddeko nange Nakanguubi mu ekyo okulwanirira Namulondo awo credit agikola ki agirina nake njagala okubuuzaako naye tojja kwogerako badde njagala kubuuza ku mutabani wo naye simanyi tumusaasira busaasira ebyamutuukako ate tusaba Mukama amuwonye nga ntambulira banaffe aba Victoria University basangibwa bali ku Jinja Road baga nti nogenda obeere nga osoma kiki olina okubeera nga okola olina wa senior 6 namumuweereza wamutwalayo mwana ku Victoria asoma ki ndowooza ali ku busawo muwala wa mukwano gwange bamita Florence Mutesi akalango wakawulira nakawulira ku Megatro nemusembeza Dr. Muganga tumuweereza omwana waali amanya agenda gafuna next time nja gogera kali kino kye balina senior 4 mitondo giri 5 ng'okuba certificate yo myaka egi myaka ebiri kosi yonna gy'oyagala journalism gana amawulire ge bakola gana amawulire business administration procurement buli kosi gy'oyagala eri ku mitwalo 5 wa senior 6 mugire mubeere nga mwewandiisa mubeere nga musoma AI courses ziba za bwerere tukugatira so Dr. Muganga tukutumiddeko webale kusponsoringa Megatro webale nyonna mulaba kyomulaba mu nkuŋŋaana zaffe ez'Abanyarwanda zibeeremu oli Munyarwanda naye baba bakojja bange naye zisirize ndi musajja muganda ate ndi mulangira okimanyi kale sibe bulungi mweraba kanto